Ekibiina kya National Unity Platform kyagala ab'ebyokwerinda mu ggwanga lino mu bwangu ddala okuleeta mu kkooti oba okuyimbula abantu bonna abasukka mu 100 abaakwatibwa ku bigambibwa nti bali baluse olukwe okutaataaganya okulayiza kwa Mwami Yoweri Museveni. Omwogezi w'ekibiina ky'NUP Joel Ssenyonyi agambye nti bannamateeka b'ekibiina kino bali mu nteekateeka ezisembayo okwekubira enduulu mu kkooti zikake gavumenti ya kuno okuleeta abantu bana basukka mu 100 abawagizi b'ekibiina ky'NUP abaakwatibwa okuva mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ng'ab'ebyokwerinda babakwata bagamba nti balina olukwe lwe bamanyiiko olw'okulayiza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku bukulembeze bw'eggwanga. Joel Ssenyonyi agambye nti bano baakwatibwa kuva mu maka gaabwe mu budde obw'ekiro ne babuuzibwa 45 ku nteekateeka ez'okutaataaganya okulayira kwa Pulezidenti Yoweri Museveni ku kisanja eky'omukaaga ne babuuzibwa ne ku mayitire aga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kyabwe nga kigambibwa nti Kyagulanyi okuva ku bbalaza eya Sabbiiti ewedde tabeera mu maka ge era ab'ebyokwerinda tebamanyi gy'ali. Abantu basibanjire bawambwa mu ngeri etategeerekeka. Ne babasomba ne babakwata abamu babajja waabwe maka gaabwe abaleka mu kyawo ne batwala abasiga tetumanyi gye bali tukyabala tuna the exact number kuba oli awo n'agamba muntu ono bannayinga tuddeyo nga tutumulaba. So y'embeera egyo tutambuliramu. So abantu baffe bano betwagategeerako tuli mu following up ne balooya baffe kulaba nti abantu bano bateebwa. Waffe tusize tukyogera lunye nti tetuli waggulu w'amateeka naye twagala amateeka gakule. Abaakwatibwa ab'ebyokwerinda kuliko Nuhu Sanya, Sebagala Gordon, Kasisi Richard, Lutayo Olivia, Kalyango Muhamudu, Munanyagwa Freddy, Machete Yasini, Seguja Rashid, Chiwewa Evan, Nyangono Chiwewa Evan Jordan, Maiga Ronald ne Nyombi Richard ng'abasinga ku bano baggyibwa mu bitundu by'Ekamookya mu Kampala. Abalala abaakwatibwa ye Katumba Shiba, Kisache Samu, Makanya Bernard, Katerega Dani, Samu Saka, ne Mafabi Steveni, n'omulala ategere Kisekerya Sharifu nga okusinziira ku munnamateeka ow'ekibiina ky'NUP Benjamin Katana bano baggyibwa mu bitundu by'e Katanga mu bitundu by'e Wandegya mu Kampala. Ssaabawandiisi w'NUP David Louis Lubongoya ategeezezza nti kikyamunya ab'ebyokwerinda okumala gawamba bantu nga beesigamye ku ŋŋambo n'envuuvuumo ezitaliiko mitwe n'amagulu. Ku Lwokutaano Sabbiiti ewedde amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire yategeeza nti abantu abawerako baakwatibwa okuva mu bitundu bya Kampala n'emiriraano mu bikwekweto ebyakolebwa ab'ebyokwerinda mu bitongole bya poliisi wamu n'ekitongole n'ekijja lya UPDF nga beeteekerateekera okulayiza omukulembeze w'eggwanga. Luke Oyesigire yategeeza nti bakyali mu kusunsulamu abantu abagambibwa nti baakwatibwa mu bukyamu era abanaazuulibwa nga tebalina musango baakuyimbulwa naye ng'ono yagaana okwatula ebikwata ku mannya n'abantu abaakwatibwa mu butuufu bwabwe okuva mu bitundu bya Kampala ne gye bakuumirwa. Minisitule y'ebyenjigiriza etandise okunoonyereza ku basomesa ab'empewo abakyafuna emisaala gya gavumenti. Alipoota ya Minisitule y'ebyenjigiriza ey'akakiiko akagaba emirimu aka Education Service Commission eraga nti gavumenti efiirwa ensimbi obuwumbi 7 buli mwaka mu kusasula abasomesa ab'empewo. Ssentebe w'akakiiko aka Education Service Commission Professor Sam Luboga naye gye buvuddeko bwe yali mu Paalamenti yeemulugunya ku nsonga eno y'emu era yategeeza nti ekizibu kino kisinze kweyolekera mu bbendobendo ly'etteso. Professor Luboga yannyonnyola nti abasomesa ab'empewo bano tebakola mulimu kyokka bafuna omusaala gwa gavumenti omusava nga bangi baajingirira ebiwandiiko. Bino bijjidde mu kiseera nga Minisitule y'ebyenjigiriza kyegyesaba obuwumbi 6 ze yeetaaga okuwandiisa abasomesa abajja 2023 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2021-2022. Ismail Mulindwa avunaanyizibwa ku by'omutindo n'okulondoola amasomero mu Minisitule y'ebyenjigiriza agambye nti batandise ku kaweefube w'okunoonyereza ku buzibu bwe buva mu kusasula abasomesa ab'empewo mu ngeri emenya amateeka. Mulindwa agambye nti abanaakwatibwa mu nteekateeka eno baakusasula ensimbi ezibadde zibaweebwa mu bukyamu era baakuvunaanibwa n'okulonkoma ababayambako mu musango guno. Asobola nga agenda ku peero nga tugezeeko makulu matuufu zeno obwena okuvaako ate n'obukola ki n'ovunaanibwa wagendako otya n'ogezaako okunoonya baani abali mu nsonga eyo kubanga abasomesa bagenda ku payroll bagenda ko batya nga tebayise makubo matuufu kubanga omusomesa agenda ku payroll yali badde interviewed ne Education Service Commission ne wabawo ne minute number
eraga nti abasomesa ono babeera recruited mu kiseera kino ndowooza nti obuzibu obusinga bugira wali ku deployment awo we bafunira charge Negative Service Commission of course tewaliyo manyanga agenza kukolebwa kata bwe twagala okunoonyeza tulabe ekintu kino kiva ku ki ani akivunaanyizibwako. Ebyo nga biri bityo essiga lya Uganda eddamuzi lisobeddwa n'okutuusa kaakano Ministry y'ebyensimbi ekyagaanye okuliwa ensimbi ezeetaagibwa okuwuliriza emisango egyawaabwa mu kkooti enkulu egikwatagana n'ebyava mu kulonda kw'abaka ba paalamenti. Essiga eddamuzi lyakola embalirira ya nsimbi obukadde 800 zeryetaaga okusobozesa kkooti enkulu okuwulira n'okusala emisango gino. Emisango 14 gyegyawaabwa mu kkooti enkulu ku byava mu kulonda abaka ba paalamenti okwaliyo mu January w'omwaka guno. Jameson Karemani ayogerera essiga eddamuzi agambye nti baakola embalirira ya nsimbi ezeetaagisa ne bagiweereza eri Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga wabula kiruma nti n'okutuusa kaakano Ministry eno tebaddangamu ku nsonga eyo wadde okubaako kyennyonnyola. Tunaba kufuna ssente ezo ezeetaagisa okuba nti aba Ministry y'ebyensimbi yalina okuba nga ezituwa tenaba kuzituwa. Waliwo delay olw'okuba nti singa twatandise twandibadde tumala mu bwangu naye mu mateeka delay terina effect olw'okuba nti tutandika okubala nga tutandise okuwulira petition. Bwe twamala okufuna omuwendo gwa petitions ezafayingwa twateekayo inquisition yaffe esaba ssente so nekati tukyalinze. Gye buvuddeeko essiga eddamuzi lyalagira abalamuzi ba kkooti enkulu bonna bateeke ku bbali emirimu gye baali bakolako amaanyi gonna bagamalire ku misango egy'ebyokulonda gisooke give mu ddiiro. Kalimani era annyonnyodde nti essiga eddamuzi okulwawo okuweebwa ensimbi okuwulira emisango gino gitaataaganyizza nnyo entambuza y'emirimu mu essiga eddamuzi. Emirimu gye bateeka ku bbali gikosebwa balina okuba nga baadijastinga bwe tuba tufunye ssente ne tubagamba kati tugenda kutandika ennaku bwe ziti balina okwadijastinga kiina engeri gye kyakosaamu emirimu gyabwe gye balina okukola. Kati mu kiseera kino tukyalinze twamaliriza byonna ebyetaagisa ebyokweteekateeka twabimaliriza tulinze we tunafuna ssente okuba nga tutandika. Ddembe ly'okuwakanya ebivudde mu kulonda sipiika wa paalamenti nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Omuntu yenna ng'abadde yeesimbyewo ku kifo ky'okubeera sipiika wa paalamenti oba omumyuka wa sipiika wa paalamenti n'ayatamatira na bivudde mu kulonda waddembe okubeera nga yeekubira enduulu mu kkooti ya Uganda enkulu nga awakanya ebivudde mu kulonda okwo era mu nsengeka ye ey'empaabi alina okulaga ensonga kwasinzidde okubeera nga yeemulugunya ku buwanguzi bw'oyo yalangiridde ku kifo ky'obumyuka wa sipiika oba ku bwa sipiika. Okugeza ayinza okugamba nti eyawangudde obululu bwe bwamuweereddwa bwabadde si bwe bululu obutuufu bwe yafunye oba nti wabaddewo okugulirira abalonzi oba okutiisatiisibwa abalonzi oba okukozesa oba okweyambisa ebitongole ebikuuma ddembe okubeera nga binyigiriza abalonzi ne balonda nga bawa omuntu eyawangudde obulu ate nga si ye yali wangudde singa abalonzi balonze nga bye beesaliddewo nga tewaliwo okunyigirizibwa oba kugulirira nga bwe kyakoleddwa. Ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda esabye omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti egenda okufuga ekisanja eky'omukaaga okwongera okuteeka essira ku ddembe ly'okusinza. Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda Pastor Dr. Daniel Mate bw'abadde alambuzibwa omulimu gw'okuzimba ekizimbe gali kwoleka ekizimbibwa ekkanisa ku luguudo Gaddafi mu Kampala agambye nti ekyetaagisa mu kiseera kino ye gavumenti okussaawo okutabagana mu ggwanga. Dr. Mate agambye nti emirembe bwe ginaabula mu Uganda tewali kigenda kukolebwa mu kisanja kino kwe kusaba ne bannayuganda bonna okuwonga abakulembeze abalonde Katonda abakozese buli omu okuggusa olubimbi lwe. Omukisa ogw'okuweereza Katonda nga tetulina kitukugira ekyo kintu kikulu nnyo. Omuntu abaako ebimulema manyi nti ne gavumenti eriwo waliwo ebintu ebiremye ekyo nkimanyi ng'omusomi wa Bayibuli. Naye naffe ng'abantu nga tulina obuvunaanyizibwa obwaffe ewaka okukola bye tusaanidde okukola. Buli omu alina obunafu bwe. Naye bwe tukolagana ne tukendeeza ku bunafu bwaffe ne tugatta amaanyi gaffe n'emirembe ekyo kituweesa omukisa okututuusa ku buwanguzi. Ssaabalabirizi Pastor Dr. Daniel Mate era ategeezezza nti omukago ogutabensikiriza mu ggwanga ogwa Interreligious Council of Uganda gukyalina essuubi ery'okutegeka ensisinkano y'abakulembeze abasikangana ebitogi okukkaanya ku ngeri gye bayinza okutambuzamu ebyobufuzi mu mirembe kye baatuuma National Dialogue. Okutuula awamu ne twogera kiziyiza entabukatabuka. Omukisa ogwo gukyaliwo era agenda eyo
tukyagikubiriza okulaba nti bonna aba key players tutuula wamu ffenna ekintu ky'okwetunulamu ng'eggwanga okulaba biki bye tukoze obulungi biki ebibulamu ate biki bye twetanira mu maaso nga tukolera wamu kikulu nnyo okukirowoozaako. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu okulambula kwa Kabaka n'ensonga z'abantu ba Kabaka ababeera ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki avumiridde abantu abasabuka n'ebigambo nga boogera ku Bwakabaka n'agamba nti bano bagenderera kujja bantu ku mulamwa. Minisita Kawuki okwogera bino asinzidde mu ssaza Busujju mu nteekateeka ey'okulambula amasaza ga Buganda mwalambulidde egombola ya Mumyukamaanyi ne Ssaabawali Butayunja n'alabula bannakigwanyizi n'alabula ku bannakigwanyizi abeefunyiridde omuze ogw'okulebulanga n'okumala gajweteka bigambo ku Bwakabaka nga bakozesa emikutu emigattabantu. Oweekitiibwa Kawuki era akuutidde abazadde baddeyo ku nnono ey'okukuza abaana mu maka n'okubatangira okukopperera emize emigwira n'agamba nti kino kivudde ku bangi okufuna ebizibu omuli abawala okufuna embuto nga bakyali n'obulwadde bwa mukenenya. Asabye bannabusujju bakozese ettaka nga balima n'okukolirako emirimu egibakulaakulanya. Era nga bannabusujju esibuka ennono tubalabula okwegendereza abantu bannakigwanyizi abeefuula mikwano gyaffe n'ekigenderwa ekyotusaanyaawo. Tulabye emirundi mingi nga balibula Obwakabaka, tulabye emirundi mingi nga bakakkanya n'okutyobola ekitiibwa kya Kabaka n'abaweereza be. Buli lwotandika okukakkanya ekitiibwa ky'omuweereza Kabaka gwe yatuma omukolerako emirimu obeera naawe wennyini oli mu kaweefube okukakkanya ekitiibwa kya Buganda. Tufune nga amawulire amatuufu okuva mu nsonda entuufu ate tuba tubunyisa amawulire tutambuze ebyo ebintu ebigasa abantu ebinaabaviiramu omuganyulo n'okukulaakulana tutya okutambuza ebintu ebisasamaza nakuuma ekitiibwa kya Buganda n'okuzza Buganda ku ntikko. Omukubiriza olukiiko lw'abamasaza mu Buganda era omwami wa Kabaka ow'essaza Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Kayima Gabriel Kabonge asabye bannabusujju bongere okunnyikiza enkola ey'okujjuza obukiiko bw'ebitongole byonna n'okwongera okukolaganira awamu. Ebitongole byonna bye tulina 17 bibe nga bijjudde bulungi abakulembeze ate abakulembeze abo babe nga bakola tebalinda nkiiko kujja mu lukiiko nedda nabo badde eri bateeketeeka obukiiko bwabwe okukira ddala wansi paka ku byalo. Kakati emirimu gyonna bwe giba gitambulira mu bitongole janguwa kubanga naffe baba bagituweera mu bitongole ne tugizzaayo nga giddirayo mu nseke enzibu kuvu ezitazibikidde. Nolwekyo tusaba Busujju asobola bulungi okukulembera era omwaka gujja tukumwagaliza senga anaatereza ebitongole bye. Y'omwami wa Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Maakajingo byekwaso Kaberengo owookubiri yeebazizza nnyo Oweekitiibwa Kawuki olw'okukyalako mu Busujju neyeeyama okwongera amaanyi mu buweereza obw'essaza Busujju. Okulambula kwa minisita kutuzaamu amaanyi era kutusindika bujja. Nkuriza bagannaffe gye tuyise mu magombola y'Ebutayunja n'egombola ya Mumyukamaanyi ebitongole byenga bikola era mu mbeera eno twongera n'okukubiriza abavubuka baffe naddala ababusujju abali e Kampala abettaniye emikutu gya social media nti olwaleero gye mbadde muteekako ebitazimba mubijjeewo mugatteko ebizimba Buganda omuli puroguramu y'omwanyi terimba omuli okukubiriza abavubuka bannaffe mu ebyo ebijja okuvaamu ebinaazimba Obwakabaka. Ng'ensi yonna yeeteekerateekera empaka za Olympics ezigenda okubeera e Japan omwaka guno. Omuddusi Munnayuganda Jacob Kipulimo abategesi b'emisinde gino bamutadde ku lukalala lw'abazannyi 10 abagenda okuteekebwako ennyo amaaso mu mpaka zino. Jacob Kipulimo agenda mu mpaka zino nga yakamala okuwangula empaka za World Half Marathon ezaali e Gdynia mu nsi ya Poland omwaka ogwedde mwe yameggera ne Munnayuganda munne Joshua Cheptegei. Uganda mu mpaka za Olympics yakutwala abaddusi abasukka 20 okuli Nakyunku Joshua Cheptegei, Shida Leni, Halima Nakai, Winnie Nanyondo, Ronald Musagala, Stephen Kiprotich wamu ne Chemongesi Felix n'abalala. Okusunsulamu abazannyi abalala banakiika mu mpaka za Olympics kaakano kusigadde ku muzannyo ogwa rugby n'omuzannyo ogw'okuwuga. Empaka za Olympics za kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana nga Uganda esuubira okutwala abazannyi abasukka mu 30 mu mizannyo egy'enjawulo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Olutalo olubumbujjira mu luwannanda lw'e Gaza si lwakuggwa kaakano. Ssaabaminisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu alangiridde nti ekiba kibe agenda kutta Abapalesitayini ng'obuwuka okutuusa nga baamusa olubalama olukaayanirwa amawanga gombi.
Ku nkya ya leero Isirayiri ekedde kusitula nnyonyi zaayo ennwanyi n'egenda ewandagaza bbomu ku nfu omwekukumi abahamaasi ne mu maka g'omukulembeze w'abahamaasi Yeya al-Sunwil wabula ono lugaba mu biseeko akasubi. Abantu bana kikakasiddwa nti be bafiiridde mu lulumba olukoleddwa enkya ya leero. Abalala bangi babuuse n'ebisago eby'amaanyi nga n'ebizimbe biwerako bbomu zibirese ku ttaka. Kino kigenza okubaawo nga wakayita essaawa mbale nga Isirayiri era esitudde bbomu endala n'egenda egikuba ku nkambi y'ababundabunda n'etta abantu 10 nga kuliko abaana bato 8, endala n'egenda egwa ku kizimbe gali kwoleka omusangibwa egimu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi n'ekireka ku ttaka. Ssaabaminisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu akaayidde ddala agambye nti ebyokuliisa ebijanjala empiso bikomye kaakano buli maanyi ageetaagisa agenda kugakozesa agolola abasajja bano ettumba. Getusembi y'okufuna gagamba nti akakiiko k'amawanga magatte akavunaanyizibwa ku butebenkevu aka UN Security Council katuula olwaleero okuteesa ku lutalo olubaluseewo wakati wa Isirayiri ne Palestine ng'embeera tennasukka wano. Bannaffe ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP kisabye ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga bireete oba biyimbulire ddala abantu abasukka mu 10 be byakwata okuva mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nga kigambibwa nti baali bamanyi ku lukwe olw'okulayiza okutaataganya okulayiza President Yoweri Museveni ku kisanja eky'omukaaga. Era NUP egambye nti bwe kitaba ekyo bagenda kuddukira mu kkooti okuwaliriza ab'ebyokwerinda okuleeta abantu abo mu kkooti. Minisitule y'ebyenjigiriza etandise okunoonyereza ku basomesa ab'empewo abakyafuna emisaala gya gavumenti. Esiga eddamu zirisobeddwa n'okutuusa kaakano minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ekyagaanya okuliwa ensimbi ezeetaagibwa okuwuliriza emisango egyawaabwa mu kkooti enkulu egyekuusa ku kuwakanya ebyava mu kulonda abaka ba paalamenti. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuteregga.